I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Sentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Essanyu olunaku olwajjo ababadde balabanga basinziira ku mitimbagano, ababadde balabanga basinziira ku mativi ewaka, buli omu we yabadde eryo lye lyabadde essanyu era kyeyabadde alindiridde okuwulira akulira akakiiko k'ebyokulonda Byabakama ng'akakasa era ng'akyatula nti Bobi Wine anominatingiddwa. Twakirabye olunaku olwajjo era ne tulaba okwekwata mu ngalo wakati wa Byabakama ne Robert Kyagulanyi Sentamu. Olunaku olwaleero nzize okubeera nga nkukubira ttooki mwabo oba mu ebyo bye nnonzeeyo bye ndowooza nti bye weetaaga okubeera ng'owulira. Tugenda kuba ttooki mu Robert Kyagulanyi Sentamu yennyini, tugenda kuba mu mwami Museveni yennyini, tugenda kuyisa mu bigambo bya General Mugisha Muntu bye yayogedde. Bw'oba owuliriza General Mugisha Muntu ebigambo byayogera birungi nnyo mu nsi ezo ez'abantu abakulemberwa nga ababakulembera balamu bulungi, ntegeeza nga baagaliza ensi zaabwe. Ne mu Uganda wano ebigambo bya Mugisha Muntu tebikola. Bigambo ki? Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Tetugenda kubuusa maaso effujjo eryeyolekedde mu mbeera eno nga likolebwa ab'ebyokwerinda ku bannansi ababadde abasanyufu obusanyufu. Tugenda kwongera okutunuulira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Sentamu ku General Muhoozi bye yayogedde oba bye yamwogeddeko. Tugenda birambulula. Teyakomyawo, yayogedde ku Kano Kizza Besigye. Tetusobola beera nga tubuusaawo amaaso awo ku bigambo bye. Yakoowodde amawanga g'ebweru okuyingira mu nsonga zino eza Uganda bunnambiro. Nabe tugenda beera nga tubitunuulira, so nga ate tugenda beera nga tweyongera okulaba Munyagwa yavuddeyo n'agamba nti ye ebyenkolagana z'amawanga singa afuuka president mu nnaku 10 ezisooka. Aliwo wano ba investor tetulina biwandiiko, tayagala balabako mu Uganda, agenda kubagoba. Era yagambye mu Uganda twetaaga nnyo Olufaransa okusinga Oluswayiri. Awo sibanyi bw'ogenda kukkaanya naye. Era agamba nti anyway tugenda beera nga byonna tubitunuulira, wabula tosubwa akatambi ke tukutematemedde obulungi akagenda okuggalawo programu eno mu maloboozi amalungi, mu maloboozi agawooma, era nga buli kintu okiraba bulungi. Byonna ogenda kubeera ng'obiraba. Nzikiriza otambule naffe, twegatteko ng'osubscribinga yakatwegattako. Video teweerabira kubeera ng'ogimpeera like. Buli w'ogiwa like kiba kigiwadde omuliro, oba ogiwadde omuliro okudduka etuuke ku muntu omulala information asobole okubeera ng'agitegeera. Katukole bwe tuti tukomewo lukoye. DPTV Uganda, Dawn People Television. Yembeera eyabadde ku kisaawe Nateete nga Bobi Wine asituse okwogerako eri abantu.
olunaku lwabadde lwanjawulo nnyo ebyaddala lwabadde lwanjawulo katulutandike ne ku makya ng'agenda amakya ge pasita muto nga bwe yamusabira emabega mujjukira pasita muto ono ye yasabira Bobi Wine ng'ajja mu kalulu 2017 ye yamusabira era ekisima ne kimukwata pasita muto akuze bw'oba ng'omwekkaanya luli kaali kaana kato nnyo ne kakati eddoboozi w'oliwulira olaba nga likuze. In fact pasita muto afunidde eddala omukisa okwogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ajja Kyaddondo ye yamusabira mu kalulu akawedde 2021 era ye yamusabira then ne kano ng'akatandika era pasita muto. Njagala tusooke tuwulire essaala then tuvaawo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Pastor Muto. Pastor Muto. Ayiise betugenda mbizibu ebintu by'Ayiise Ayiise bibona baddeyo nga balamu Mukama Katonda yandiyo okutwagala okukola wange kusabye okubonaabo omanye Esaala bwetyo bwe yatambudde nga pasita muto abasabira era yabaagaliza olugendo lwe batandise 2025 2026 balukomekkereze bulungi baveeyo n'obuwanguzi Mukama abakulembere obuwanguzi kibeeraawo ne baveeyo nga balamu. Bigambo bikulu, bigambo by'amagezi okusinziira. Bw'atyo bwe yavuddeawo yayolekedde ekitebe kya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule mu maka gaabwe amakulu oba maka ga NUP amakulu. Era wano yatuukidde Mizira n'enduulu wakati mbawagizi okusaakaanya n'okujanjawaza era ne beevumba akafubo akamaze eddakiika nga 3 ye n'abakulembeze bwe baavuddeyo n'alyoka abagamba kati moving time. Njagala tufuneko katono moment katono nnyo moment eyabaddewo nga atuuka ku kitebe. Okay, nga bagitegeka tugenda beera nga tukuyisiza wakati awo ku makya ab'ebyokwerinda baalagiddewo nti bateekateeka effujjo. Mu katambi akamu twawulidde omusirikale ng'ayogera nga gatemunkuulako waya ku makya gano pozi nga mwagala mbatandike ku makya kitegeeza yabadde ayagala abatandike kawungeezi naye nga bamuleetera okubatandika ku makya babyakwerinda. Kale bwe kaba nga tekaliiwo nzikiriza tufune ebyabaddewo mu kkubo. Yatandise ekkubo wano we yabadde atuukira e Kavule. Tusooke tulabe moment eno kubanga yabadde y'amaanyi. Okay, wakati nga bamulindiridde sooka okatuwe.
Okay, kale yeye embeera yabaddewo ekavule era bwe yatuuse n'asimbulirawo okwolekera Lweza. Bwe yatuuse, in fact naawe ku kitebe yafunyeewo essaala okuva ewa yingini abali mu ezo. Yasoose n'amusabira buli kimu kitambule bulungi mu lunaku. Ekyazzeeko n'ayolekera. Mu kugenda kwe yagenze awerekeddwako ebikonge okuva mu NUP. Boolekera okutwala ekigere kyabwe ekisooka. Mu kugenda kuno bingi bye twalabye. Twalabye obuvuyo. Bingi bye twalabye. Twalabye poliisi ng'ekola effujjo. Kyobula olunaku lwajjo mu mboozi twakoze mwabaddemu ekibuuzo nti poliisi ddi lwemanya nti ekoze ensobi. Poliisi yo ddi lwetegeera nti ekoze effujjo ku bantu. Because bw'otunuulira akatambi ako abantu batambula balaga omukwano gwabwe eri omwagalwa waabwe oyo gwe basapootinga. Poliisi ebakuba tugiraba ng'ebagoba ebajja mu kkubo eri emmotoka ey'omukulembeze emabega wali. Tulaba nga poliisi egoba abantu okuva ku mwagalwa waabwe ku mukama waabwe. Ndowooza oziraba. Emmotoka zijja, poliisi ebava mu maaso ebakuba ebazza emabega. Ne mu laale za NRM tubadde tuziraba nga poliisi yo yeesooka n'okudduka egenda mu maaso ng'eringa ewerekera obuwerekezi mwami Museveni. Effujjo ery'ekika kino teryakomye wano, lyeyongeddeyo. Mu kweyongerayo twalabye era ab'ebyokwerinda be twandiise abakuumaddembe nga bongera okukwata n'okusiba nga babateeka mu mmotoka ze baatuuma buli wendi nkusiba. Bakuntumye nga bakwata abawagizi ba National Unity Platform. Kino kyabadde tekyetaagisa naddala ku lunaku ng'olwo. Omubaka Alan Sewanyana yoyo gw'olengera ne bamuteeka mu buli wendi nkusiba. Tebaamusibye yekka, n'abavubuka abalala bangi. Effujjo lyeyongedde naddala ku babooda. Naye nga twalaba mwami Museveni ye ng'atambula nga teryamukuba ku mukono. N'ababooda n'abantu abaali batambula amazima gali nti nga poliisi ewerekera abawerekere. Effujjo teryakomyawo, lyeyongedde naddala nga batuuka ku ttaawo wali ery'ekajjansi. Ate effujjo wano lyeyongeredde ddala. Twalabye ababooda nga bagwa ne booda bazirekaawo. Kino kisiiga ekifaananyi ekibi. Ababooda bakubiddwa, abamu ppiki z'abamenya amagulu. Effujjo teryakomyawo. Twayongedde okulaba ababooda basajja battu nga ppiki bazisuulawo bataase obulamu. Ku lunaku lwe wandirowoozezza nga mwami Byabakama we yatugamba nti mwami Museveni ne mwami Kyagulanyi bano bantu b'abantu, balina abantu bangi ababawagira. Bw'omala okitegeera nti balina abantu bangi ababawagira, teekawo obukuumi eri abantu baabwe. Booda zaasigadde awo, abamu amagulu gamenyese, abalala baakubiddwa bubi nnyo, abalala baamalidde mu kkomera. Bwe kiba ng'eno nomination just nga bino bye tulaba, kigenda kufaanana kitya? Kigenda kufaanana kitya nga tutuuse mu kampeyini ezaddala? So situmanyi bwe kigenda kufaanana. Ebyo tebyakomyawo. Twalabye amasasi ng'olukuŋŋaana luwedde. Bobi Wine avudde Nateete azze waka. Twazzeemu okulaba ng'amasasi mukunja bamukubye. Aminist bino byonna ebigenze maaso emisana n'ekiro basigadde batulugunya abantu. Kye tugenda mu kiki? Kalulu tugenda mu ki? Ye mukunja. Musajja wattu bamukubye amagulu. Kati eryo lyeffujjo
eryabaddewo. Tetumanyi bameka be basibye, tetumanyi bameka abafiiriddwa piki zaabwe. Ogwo muwendo tetunnagumanya. Tulinda poliisi eveeyo etubuulire be yakutte. Bo be yakutte yabakwatidde ki, musango ki? Ebyo lyefujja eryabadde mu kalulu kano. Ate nga waliwo n'eryo lye tutaasobodde kulaba ku kamera naye nga lyakoleddwa. Okugeza, in fact waliwo lye twalabye. Omusirikale bw'akwata n'akwata ekifaananyi kya Kyagulanyi n'akiyisaamu emmundu n'ayuza, oyo omusirikale aba asobola okukuba omuntu essasi. Ekifaananyi ekitoogera, ekitalina kye kinyega, ddala kiba kikoze eki? Nakyo twakirabye. Twagenze okulaba omusirikale ali ku kkubo alwanagana n'ekipande kya Kyagulanyi. Ne tugamba yi, wano tutuuseewo tutya? Waliwo akatambi ke njagala okubeera nga tukulaga aka omusirikale eyakookinze emmundu n'ayagala n'okkuba nga bw'olengera ku screen yo. Kifaananyi musirikale ali muleeya ayina emmundu, abaana ne bamugamba kyokola kiki kino, omenya mateeka n'asikayo emmundu. Bano bakookinze n'akookinga, bali bakutte obukebe bwa tear gas. Omuntu ayinza okubuuza nti ggwanga ki lino lye tulimu? Ggwanga ki lino lye tulimu? Bino byonna byabadde mu lunaku lumu lwa ggulo. Sigamba nti tubikuŋŋaanyiza bya myaka ebiri emabega. Byabadde mu lunaku lumu lwa ggulo. Kino kikulaga ki? Bobi Wine si wa bulijjo. Bobi Wine si wa bulijjo, wa maanyi. Bwe kibanga ekifaananyi kyokka kisobola okutiisa omuntu, kati ye bw'ajja mu kitundu muba temudduke buddusi. So awo we tutuuse, emmundu ekozesebwanga emiggo wano mu Uganda. Omusirikale akola kyayagala ng'ayina emmundu. It's like tebamanyi mateeka gaazo bwe kiringa. So byebyo ebimu ku byabaddemu. Naye byonna byonna nga bigenda mu maaso, koze ebyo byabaddewo nga Kyagulanyi tannaba kubeera ng'atuuka ku Electoral Commission. But finally yamaze n'atuuka. Mu kutuuka katulabe, tugenda laba bubiri nga balangirira mwami Museveni n'okulangirira His Excellency President Bobi Wine. Katubirabe. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Tuhaburwa Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Okay, mwami Museveni yanominatingiddwa ng'ennaku z'omwezi 23. Kyagulanyi yanominatingiddwa 24. Kyongera okulaga nti bano ababiri be bali mu race, abasigadde bazze just kutuukiriza mukolo. Ngenda kunnyonnyola lwaki abasigadde abalala ndowooza nti bakozi ba mwami Museveni bonna. Oyinza okumbuuza lwaki okyanguyizza, ngenda kuwa ensonga zange. Naawe mu comment section onompa endowoozayo, naye nze bwe nti bwe ndowooza. Oluvannyuma lwa Bobi Wine okunominatingibwa, abaabadde balaba nga basinziira ku ma TV enduulu yavuze.
ababadde balaba nga bali ku social media, YouTube, Facebook n'emikutu emirala, nabo enseko z'abajjudde era bagenze maaso n'okubeera nga amatama gesika nga ne bw'oyagala ogayimirize essanyu tebaliyimiriza. Weewaawo Bobi Wine we yatandise okwogera nayagadde nnyo engeri gye yatandiseemu. Abantu batono abajjukira abagenzi. Mu nsonyi okutandika bwe ntyo. Bobi Wine bwe yatandise yatandise n'okujjukira Maama Jole Mugisha. Abamujjukira ye mukyala eyali amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Western Region. Mukama muwummuze mirembe. Yatufaako. Wabula bwe yabadde atandika speech ye yatandise n'omukyala ono. Akabonero akalaga nti muntu ajjukira abantu be. Mbadde njagala ndowooza nsooke nkuwe ku ddoboozi lye ku katambi kano katono nnyo then ndyoke nkwongereyo. Producer kankazannyire wano kubanga tetwakataddemu awo. Kino kyansanyudde nti mu byonna byazze nabyo okwogera teyeerabidde mugenzi Jole nti okubeera nga gw'ova mu Western eyo naye ng'oyimirirawo ku lw'ekibiina ekiri ku opposition ate ng'okola n'omutima gwo gwonna, kino si kyangu. Twogera mwami Museveni gy'ava abantu gye batalonda nga babalondera. Kirabika kitya? Bo balowooza mbu kirabika kitya nga opposition afunye obululu okuva ewaffe. Batusiigira n'ekifaananyi nti abali mu Western bonna bali bulungi ate nga kikyamu. Katandike bwe tutituwulirize ebigambo bye. I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jole Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jole. Mama Jole was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day, not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jole, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle. Owulidde kyeyasoosezza lwaki yalututte ng'olunaku olw'omukisa ku sayidi ye. Mama Jole yafa nga 24 Septemba omwaka oguwedde. Bobi Wine bamunominatinze 24 Septemba omwaka guno. Kitegeeza olunaku lwe banominatinze Bobi Wine, Mama Jole yabadde aweza omwaka gumu mu ttaka. Yabadde aweza omwaka gumu mu ttaka. Kino kyansanyudde. Ekyokubiri, nga bw'olaba ayimiridde awo, emabega waliyo Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya nga y'omu ku basibe be baakwata ne bamala mu kkomera emyaka 4. Maama nakazadde omwana ow'obuwala. Ng'Olivia Lutaaya yalabikirako ku mikutu gy'amawulire okwetooloola ensi yonna. Kyabadde kirungi nnyo. Kaabadde kabonero kalungi okulabika nga yali emabega wa Kyagulanyi. Because waliwo n'amawulire agaafuluma mbu bano baava mu Kyagulanyi. Era gavumenti n'ekozesa Baramu Barugahara ne Jennifer Furufiga okugulirira bano. Era bwe baali bafuluma, gavumenti yasiiga ekifaananyi nti bano bafunye presidential pardon. Mwami Museveni abasonyiye. Kakati mu kiseera kino ng'oyagala okulaga injustice egenda maaso mu ggwanga, kino kifaananyi kirungi bwe kifuluma. Ng'eyatulugunyizibwa
ne bagamba mbu mwami Museveni bakkiriza emisango mwami Museveni n'abasonyiwa. Bwaddamu okulabikira emabega w'ekifaananyi ky'oyo kitusiigira ekifaananyi ekirungi nti abaana bano mwabasindiikiriza okwogera bye baayogera wabula kye bakkiririzaamu kye kino. Ku lunaku olwo olwajjo ne kino ekifaananyi kyabadde kirungi, kiriziganya nange oba gaana. TV z'ensi yonna nga ziraga Bobi Wine ayogerako eri eggwanga oluvannyuma lw'okunominatingibwa waliyo ekifaananyi ky'omukyala omuzira. Si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya. Eyo nayo point nagyagadde nnyo. Kale bwe twavudde awo twafunye ebigambo bye ku General Muhoozi nga bwe yalagira nti amagye ga SFC ge gagenda okubeera nga gakuuma ba presidential candidates. Ebigambo bino yabiweereza. Tusooke tubiwulire. That is not too much to ask for. Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. That should not be too much to ask for. You are aware that for the last 5 years, your regime has done everything to break our spirits. They try to silence us, but we are even louder. We are not giving up. And you know that you cannot defeat people who don't give up. Now to fellow Ugandans, I don't need to tell you that the 2026 election is already not fair. You have seen General Museveni's son, who is also head of our military, promising to kill our people in order to guarantee 80% of the vote to his father. He also said that during these presidential campaigns, we will be forcefully guarded by his private militia, the SFC, the same SFC which is responsible for abducting and torturing our supporters. So as we go for this campaign, it's like walking into the shadow of the valley of death. But I say to you, comrades, fear no evil, because the Lord Almighty is with us. I say to you, brothers and sisters, that we shall walk but not get tired. We shall suffer, but we shall not die. It will be painful, but we shall win in the end. We shall reach a new Uganda. We have no doubt about that. We shall reach in a Uganda where you will move in town and not see guns on the streets. In a Uganda where security will be protecting the citizens and not terrorizing them. A Uganda where teachers, soldiers, health workers, and other workers are paid promptly and adequately. Where farmers earn fair income from their produce, where traders are not suffocating under exploitative tax regimes. That is a new Uganda that we dream of. That is a new Uganda that we shall definitely get to. A Uganda where citizens can demonstrate on the streets about injustice, and the response of the government will be to listen to them and not to shoot them dead. Njagala okusooka okwebaza His Excellency Bobi Wine. Bamuwadde eddakiika 20 n'agoogerera. Ne mu kugoogerera nze saalabyeko yayimiridde awo n'ayogera bigambo birungi nga bituufu nga byaddala birina n'obujulizi nga Bobi Wine. Ku bonna abayimiridde ne boogera awo. Ku bonna abakulembeze abayimiridde awo ne boogera. Bwe bawadde mwami Museveni okwogera yasabye ekifaananyi kya 1986 ekifo ekyo we kyali kifaanana ne kibula. Bwe yazzeemu okwogera yeebazizza ba NRM okumuwagira okuva 1925 okutuuka 1931 nga tannazaalibwa. Bobi Wine yabadde brief. Mu bigambo ebyo ayina ekigambo kyakozesezza private militia. Kitegeeza General Muhoozi gana amagye si gaggwanga gagge ng'omuntu. Ekyokubiri yayogedde n'agamba nti eggwanga Uganda empya gye tuwagala
ye musirikale okubeera ng'akola omulimu gwe nga munnansi tatya mundu gy'akutte. Buli muntu addeyo akola omulimu gwe wa gy'asaanidde okubeera ng'agukolera. Abalimi, abasomesa okuganyulwa mu maanyi gaabwe. N'ayongera n'agamba nti gavumenti mu Uganda empya enaabeeranga okukuuma abantu so si kubatta. Kino kiri reya nnyo wano. Si bwe kiri? Wano olwaleero. Twatuuka n'ekiseera ne tumanyiira abafa. Tuwoza buwoza RIP ne tuyitawo. Kati okufa mu Uganda bamukubye amasasi. Kino kya bulijjo. Kubanga emmundu tuzimanyidde. Bobi Wine agamba mu Uganda empya buli muntu ateekeddwa kukola kiki? Emmundu zive mu bantu. Abasirikale baddeyo bakole omulimu gwabwe nga bakola ogwo gwe baasoma so si kukuuma abo abali mu buyinza. Bwabadde bubaka bukulu, bwabadde bubaka bw'amaanyi eri ggwe agenda mu maaso n'okuba ng'otubona mu kaseera kano. Mu ngeri emu Bobi Wine yayogedde ku Dr. Kano Kiza Besigye. Lwaki ayogera ku Besigye? Yes, Besigye yali w'amaanyi ate era w'amaanyi tosobola kibuusa maaso. Bw'oba onaabeera ow'amaanyi sooka owa ab'amaanyi oba abaali ab'amaanyi ekitiibwa. Olw'okubeera gw'oliko gwe Kyagulanyi tekikwetaagisa kukkakkanya baaliko. Kino akimanyi yakikwata bukusu. Respect eri Dr. Kano Kiza Besigye yagimuwadde. Naye ng'awa Kano Kiza Besigye message yakozesezza linnya lya Besigye but yabadde egendera ddala nga tagisiba ku Besigye yekka kuba si yayita mu kino ekizibu. Ekizibu kiyitibwa mu bannayuganda bangi nnyo. Wano yakwonedde ku bigambo bino wammanga. Sikyasobola kwebaka, sisobola kuwummuza mutwe nga abantu bangi abafudde okukyusa obuyinza, bangi abasibiddwa mu kukyusa obuyinza. Nja kuba ndiddemu ba Edi Mutwe, ba Alex Waiswa Mufumbiro olukwe. Singa tugamba nti kati tupowe, singa tugamba nti gadi tuzisize wano, tugenda kuba tubaliddemu enkwe. Abaafa baba baafiira buweerere. Kale nno sisobola kwebaka kye kituleese mu lutabaalo lwaleero oba olw'omulundi guno. Tufune ebigambo bino. Senior comrade Dr. Kiza Besigye, to our brothers Alex Waiswa Mufumbiro, Comrade Bobby Young, Edi Mutwe, Achireo Chivumbi, Machete, Gaddafi and all other political prisoners. We honor you, we think about you, we pray for you, and we are fighting for you. To your families and every Ugandan that has been affected in this struggle, please don't lose hope. Your suffering will never go in vain. Now finally, to the comrades that I will be moving with on this campaign trail, the foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield, you have been my eyes, you have been my courage, you have been my strength, you have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was a liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle.
Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Now to our senior comrade, Dr. Kizza Besigye. Okay. Robert. Bw'obanga owuliriza ebigambo byabadde bisengeke bulungi, byabadde nga billion point, era njagala oŋŋambe saawuliddeko muntu yenna yayogedde bigambo nga bya Kyagulanyi. Omuntu eyayagadde okwefaanaanyirizaako yabadde Jeno Guligoli Mugisha Muntu. Naye ebya Jeno Mugisha Muntu nabyo tugenda bikuba mu ttooki we tugenda. Lwaki tugenda bikuba mu ttooki? Kubanga tebisoboka mu Uganda. Eno gye tulimu tebisoboka. Nyongera obbategeeza bwe kitaabe ki olunaku olwaleero Mukama ng'atusaasidde tugenda kubeera n'omu ku beesimbye mu kalulu ako ak'obukulembeze bw'eggwanga atubuulire emivuyo egyabadde ku Electoral Commission awo. Wabaddewo katemba, wabaddewo emivuyo gye tujja okubeera nga tubawa. Katuddeyo ku mboozi yaffe. Bobi Wine yakusiigidde ekifaananyi, era mu bigambo ebyo nzizeeyo ne ntunuulira obwongo bwange ne bunzijukiza oluyimba lwe yayimba ng'agamba nti freedom comes to those who fight but not those who cry. The more you cry is the more your people continue to die. Eddembe lijjira abo abalwana, terijjira kakeeka. Gy'okoma okukaaba n'abantu bwe gye bakoma okufa. Eddembe balisasulira omutango. Eddembe balisasulira omutango. Tebakaaba bukaabi maama nze. Balirwanira. So nga ndi ku point eyo njagala kusooka kuwa mugaati gwa bata Munyagwa. Lwaki ndeeta Munyagwa? His Excellency ayogedde ku Dr. Besigye, naye owulidde engeri gy'ayogedde ku Besigye. Takyebasizza ku Besigye ng'omuntu, akyebasizza ku mutendera ogw'eggwanga. Then katuwulire Munyagwa ye bw'ayogera ku Besigye, ayogera ku Besigye omuntu. Yet bino ebyatuuka ku Besigye biyita ku bannayuganda bayitirivu. Kyagulanyi wano we yayitiddewo, ye yayogedde n'amentioninga Besigye, naye n'atakireka ku Besigye ne kiba kya ggwanga n'abo abakiyitamu abalala. Munyagwa tumuwulire. Bategeza nga malayo mu kalulu kano n'obwembefu obw'ekitano nga ngoberera amateeka ngenda kuwanirira nnyo eddembe lya Dr. Kizza Besigye okulaba ng'ateebwa. Dr. Kizza Besigye ategeeza kinene nnyo eri eggwanga lino. We shall advocate for his rallies. Naye ne bw'ataateewe nga NRM government emutadde, bwe n'abeera president mu ssaawa 48 zokka nsuubira ajja kuba ali ku street za Kampala ng'akyakala. Nja kumuyimbula ng'ate mu bitiibwa eby'ekitalo. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nga mmaliriza. Common Man's Party ekibiina it's a mass party. Mulaba ennyambala yaffe. Ennyambala yaffe mutwetegereze mutulabe. Kyabavubuka okusinga n'abasajja emyaka egy'omu makkati. Naye tetukkiririza mu ffujjo nakuteeka bannayuganda ku bunkenke. You see? Obunkenke obunkenke obutalina makulu. Obunkenke no. Tugenda kusamba politics ow'akawoowo naye namwe mujja kukkiriza nti obusajja butusambye akawoowo. Neyanza nnyo neyanzeege for God and my country. Bano be bakikere, bakazanyiikirizi, bannakatemba abaleeteddwa Jeno Museveni. Tujja bitunuulira mu mboozi we tunaaba tusobodde okufuna omu ku beesimbyewo akunnyonnyola nti Munyagwa n'emikono bagisayiniize olwedda ali eno katuuti. Njagala kuddayo azze n'akugamba wano
ayagadde asusuute Kano Besigye naye ate nga asiiga ettoomi ekibiina kya NUP wakugambye nti mututunuulire nga bwe tuwambala tulina ekibiina ekijjudde abavubuka n'abali awo kati naye tetulina fujjo tetwagala kerero oyo wano abadde ku NUP teweetaaga na kulowooza nnyo naye tuddeyo ku byasoose akugambye nti agenda kulwanirira eddembe lya Besigye ne mu kalulu wano we bali atya agenda kubeera anoonya kalulu agenda kubalaale nga ga mute Besigye kyekigendererwa oba ye kye bamutumye kiveeko ekyo agambye mwami Museveni ne bwanaabeerako tugenda kubeera nga tulwana nga tuyita mu mateeka okuggyayo Besigye ate singa naafuuka pulezidenti nja kumuta aviireyo mu bitiibwa ekyo teri akiganye ffenna kye twagala Besigye adde ewaka ne bino byoyogedde byonna ebisigadde rubbish tebibadde na makulu byonna tebibadde na makulu ozze kulumba abataakulumbye abafokasinze ku byabwe balina olugendo lwe bagendako tuddeyo ewa His Excellency Bobi Wine yawanjagidde yayise yakunze oba yakoowodde yakubye omulanga eri amawanga ag'ebweru n'agagamba ebigenda mu maaso mu Uganda bibakwatako bitya katumuwulire. We have supported families of political prisoners and missing comrades. We have refused to be compromised. We have held onto our principles even when it has come at great personal cost. We have pursued and secured sanctions against those who steal from our people and against those who oppress our people. We have kept the struggle alive and we are growing even stronger. Now to the international community, Uganda's freedom is not only for Ugandans. Uganda's freedom is for everybody. If Ugandans are safe, if Ugandans are not safe, neither are our neighbors, nor the international dwellers or the international community that always receives us when we go seeking for asylum. Bobi Wine asoose n'akuwa ekifaananyi n'agambye bwe babadde bawandiika baatwala obudde bwabwe okukola script yaabwe kwe bagenda okutambulira oba speech. Asoose n'akuwa ekifaananyi nti tulabirira tugezaako okulabirira famire zaabo baganda baffe abalina obuzibu oba baafuna obuzibu nga bwabatuusibwako gavumenti eno eri mu buyinza. Then bw'amaliriza okusigira ekifaananyi ekyo nti olwedde gavumenti eno erina abantu beesindikiriza okutuuka kubeera nga bakateeyamba. Katukozese ekigambo ekyo si mu bubi nti bafuuse bakateeyamba kubanga tebakyayina bantu abo abaali bababeererawo okubeera nga bayita mu bulamu nga bulungi. Then n'alyoka akoola international community. Waliwo we yatuuse n'atabuka mujja biraba mu maaso awo n'alumba Anita Among Speaker wa Parliament. Ojja kuba ng'obiwulira bye yayogedde tugenda bikuwa awo video gyegenda okuggweera. Now Bobi Wine bwe yavudde awo bamukwasizza emmotoka ezigenda okubeera nga zimukuuma n'abakuumi. Gwe mukolo ogwazzeeko njagala tusooke tugulabe omukolo guno nga bamuwa emmotoka zino. Wabula bino byonna yabikoze ng'enkuba efudde emba. Ab'akakiiko k'ebyokulonda badduseewo n'abantu abalala ne baddukawo tiyavudde mu nkuba. Ekyamuleese yabadde akimanyi. Kabonero kalungi ate era kakusiigire ggwe. Ngenda kusinzira ano nkugambe buli kaseera k'oyina kakozese naddala ng'okyali muvubuka ng'okyayina amaanyi. Akaseera kagenda kutuuka nga tokyayina maanyi. Buli ky'oyagala okukola kikole leero
ng'okyasobola okugyamu essaati n'otambula mu nkuba n'etakkosa. Bino bye bimu ku birungi ng'olina pulezidenti, olina omukulembeze ng'akyayina amaanyi. Bobi Wine wakati mu nkuba yaganye okuvaamu n'agenda mu maaso n'okubeera nga awa speech ye. Katulabe nga bamukwasa emmotoka. And let us usher the candidates, the vehicle security team. Please attend to the candidates so that he exits well. Our dear guests, lunch is served as we await the next candidates, the next aspirants who are coming into our venue. Members of the press, our tent for refreshments in the next tent. I hope we can find, after this tent, we join the next tent where our lunch is served. Please, protocol team, attend to that. Please bear with the weather. Let us go to the next tent where our lunch will be served. Thank you very much. Sorry. Kale, weewo ne bamukwasa emmotoka. Emmotoka ze bakwasizza ba candidates nga zaayanguye okuggwamu amaanyi. Waliwo akatambi kengendo okuwa abaana babuuza emmotoka lwaki babawadde enkadde. Saali wano ne mbagambe nali wano nga emmotoka zino nkadde empya nga ndaba nga enkadde. Kakati waliwo akatambi kankaweereza emmogani wano ajja kawa abe maaso awo nammwe mujja kalawo mutubuulire kapya emmotoka mpya oba nkadde. Bwe ziba nkadde baleesezaaki. Kale nga bwe tweyongerayo njagala tugende ku bigambo bya General Guligoli Mugisha Muntu. Naye nga tubiyingira nja kusaba producer otuyambe otuwe ku kifaananyi ky'abakandidenti bonna abali kati ku in fact gwe omulonzi b'ogenda okusanga ku ballot. Omulonzi b'ogenda okusanga ku ballot then nkusigira ekifaananyi ekituufu okusinziira ku nze naawe oyinza okubaako ky'oŋŋamba nga tuyingira emboozi ya General Mugisha Muntu. Zikiriza nsooke nkwebaze, webale nnyo, webalire ddala akyagenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba. Ky'okola kye kisinga kya muwendo era tojjanga okwo. Vidiyo gituweere like gwe ng'ekunyumidde. Genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno. Bingi ogenda kubeera nga obiraba era ogenda beera ng'obifuna. Kakati abo beba nominatingiddwa beba candidates sofa betulina si bangi nnyo bali 8. Si bangi nnyo bali 8. Then njagala tusooke tubayitemu. Asooka ali waggulu ye mwami Museveni Nandala Mafaabi yaddako. Then wano wansi waliwo General Mugisha Muntu. Ali wano yaani oyo ali awo simumanyi na mumanya. Ali awo adda ku Mugisha Muntu no mumanya simumanyi. Mabirizi waawa wakibiina ki eya Conservative Party ya tiyali ya ono yali ayogera oludicha Kenny Lukyamuzi si eyo ate Kenny Lukyamuzi nalabya awagira in fact yawe abadde awagira Peasants Party ekibiina kye yakiri so kale mabirizi. Then wano wansi waliwo Kasibante Robert waffe ono sewo ye Robert Kasibante
nekuddako munyagwa mugaati gwa bata. Okuva ku munyagwa mugaati gwa bata ne tujja ne tufuna Bulira Franka Kabinga oba waawono mwali mumuwuliddeko Kabinga Franka Bulira bakita Revolutionary People's Front. Then ne tubeerawo ne the greatest of all times, the challenger, unstoppable, Robert Kyagulanyi Sentamu, empologoma ya Uganda. Munkwate bulungi, sigambye ya Buganda, ngambye ya Uganda. Temugamba omusajja ate atukoza atya. Kakati nga tugenda mu bigambo bya Jeno Mugisha Muntu. Dwachi mwami okay ndoza baba neti baba vudde mu alphabet. Bandi badde baba vudde mu alphabet. Ate twandigambye nti baba vudde okusinziira we baba nominatings ni era nakyo sibwe kiri. Kale kamba nnyonnyole bw'okwata mwami Museveni ne Nandara Mafaabi DNAM Nandara Mafaabi be bali ezayipodi be batuula ku mmeeza era be bawa ne ssente zaali zirina okusuula Nuupu mu kalulu akawedde. Okategeddaako Nobert Mao yayimirira waabwe nga tannava mu reesi n'agamba nti ngenda kusinziira wano Nandara Mafaabi asinziire eri. Ne ngamba ate kakize kitya kati oyo ye Nandara Mafaabi musankolinga zero oyo simu tavuganya Museveni jangu ku Jeno Mugisha Muntu gwe byokola bitusalira bye mukola abazze babeera ne mwami Museveni bitusalirawo nnyo okulaba gwaliwo kati tukutunuddemu tutya tuddeyo. Jeno Biraro yavuganya mu kalulu ka 2016 2016 yes Biraro yali Jeno yamaliriza zeeyo mu NRM. Tujje tufune Jeno ani ono gwe bakubira omwana amasasi Eruwero Jeno Enre Tumukunde yajja naye n'avuganya mwami Museveni 2016 yazzeeyo yeekisimbyewo na kadi ya NRM ku bw'MP. Nkulaga bajjeno baffe kale tuddeyo tufune Amama Mbabazi yajja ne go forward wetwogere yazzeeyo mu NRM si wetwogere wabula yaddayo. Kakati Jeno Guligoli Mugisha Muntu ensi egenda kwesiga etya ng'abakufaanana bazze bakola biri. Tumusankolinge naye taliiwo wadde ayogera birungi naye taliiwo kifaananyi. Just ngezaako okulaga nti Paul Kagame yawangula Rwanda n'ebitundu 98 not because teyalina bamuvuganya naye abamuvuganya baafa baasibwa abaliwo baali babe. Bino tubyogera nga Jeno Muwoozi ayina plani etta va kukutta giteeke ebbali. Ayina plani nti mwami Museveni awangule akalulu kano n'ebitundu 8. Kagame yawangulira ku 98. Kitegeeza bagenda kukola buli kimu. Mukola buli kimu tulina okubeera ne fake opposition. Kati oyo tumutadde ebbali. Azzeeko ye Mabirizi yaani tetumumanyi. Gwano andaba omumanyi ne muteeke ebbali taliiwo kisiikirize. Jangu kuono kasiba nte Robert nakugambye nti Robert ekibiina kye tugende ku byansereko yatugambye nti ono okuyitawo kyatwalidde Stasha Mayanja president w'ekibiina ogenda okumala okunyenyeza mwami Museveni akabiina si byange
byabadde bigambo bya mubaka Nsereko. Era bwe yanyenyezza obulungi ne bamugamba ne bamuba temulina mikono mwe muyiteewo. Oyo naye taliiwo kisiikirize. Ate wa NRM ne meeting abadde nga azituulamu tujja ku lusaniya lwa Munyagwa. Ono ye naye tamanyi kyali. Munyagwa yabadde aliyo n'ayogerako eri abantu ng'eri emikono lwe Mukama sitaani ayina effujjo. Oyo naye taliiwo. Kakati tuyinawo omukulu gwe bayita Buliira Franka Kabinga. Oyo nkuwa ssente bw'oba omumanyi oba nga wali omuwuliddeko. Bw'oba ali omuwuliddeko muŋŋambe kisiikirize. Opposition asembayo ye Kyagulanyi, oyo ye Challenger, oyo ye Kabejja, ye Mpologoma, ejjojobya ebbisa ssente z'eggwanga baziteeke mu security ekuba abantu. Oyo omu nkusiigidde kifaananyi tugende ku General Grigori Mugisha Muntu n'ebigambo byayogedde. Mugisha Muntu kankuzzeeyo ebigambo byayogera byansi ezirina system nga zikola. Kugeza twakuwadde katambi ka president w'eggwanga erya France Emmanuel Macron gye buvuddeko. Emmanuel Macron yagenze mu America. Bwe yatuuse mu America owa traffic n'amusiba okumala eddakiika 30 ng'atudde ebbali ne konvoyi ye. Ne kimutwalira okumala okuba essimu agikubira mukulu munne Donald Trump. N'atuuka n'agamba owa traffic tusobola okuteesa. Owa traffic n'amugaa siteesa. Hamugambye Mr. President siteesa. General Mugisha Muntu byayogera bya mawanga nga system zaabwe zikola. Twekatambika president wa France oyo. How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. Now I have 10 people with me. I go to the French embassy. No. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right. That's why. Oh, sorry. If you don't see it, let me cross. I negotiate with you. No, it's not that. How are you? Okay, kale. Byebyo katuwa Grigori Mugisha Muntu n'ebigambo bye. Museveni is in every dark situation in any society. However dark a situation may seem, there are always remnants. There are people out there in the country who are resilient, who want to see a better country. And those are the ones whom we reach out to. Because the leadership is a critical factor. The country will go up or go down around leadership, the nature of it. That's why to us the main concentration is focused on how do we get men and women of integrity into Alliance for National Transformation to become the dominant factor. Because we know for sure that the moment we take power, which I believe by God's grace we will, that's when the main struggle starts. There are many people who think that the ousting of Museveni is the main struggle. No. That's the secondary one. The primary one is how do we sort out this mess and lift the livelihoods of the people? How will you do that? Unless you have got deep people who are different in thinking and also in how they act. But if we get the same kind of thinking as we've had since 1962, people who are either driven by pomp and glory or money or like I've seen the whole lot, even when there's physical change, tomorrow General Museveni definitely will get out one way or another. You can already see it's so self-evident. And then you go in. And then the thinking is no different, which means the actions will be similar. We digress from that. Even if we were to stand alone, that's the path on which we walk.
I keep telling people, even me, Muntu, even if I never become a president of this country, but if I can build or help collaborating with people who think alike together, and we build a machine in terms of a political vehicle that can transform this country, I will go to heaven as happy as if I would have become a president. We concentrate on building. We concentrate on organizing. So we call upon the remnants in this country. Wherever you are, don't keep quiet. If you want a better future, we are here. We are a solution. And by God's grace, I believe at some point, wherever that is going to be, whether it is next month, whether it is in May, wherever it is, we will take power in this country, and I can guarantee you, people will know how power can be managed different from how it has been managed hitherto. We are disciplined, we are consistent, we are values driven. That's who we are. May God bless you all. In every dark situation. Ebigambo bya Mugisha Muntu birungi. Ncheddamu birungi mbiwe ekitiibwa. Buli mukulembeze byandiyogedde. Naye wa mu nsi ki ng'ani gw'ojja mu buyinza. Asose n'atugamba nti yensonga lwaki bo balina abakyala n'abaami nga bakitiibwa, beewa ekitiibwa, bankiza era bansonga. Koloza mwami Museveni ab'ekitiibwa ab'ensonga teyabavaako dda. Eggwanga lifugira ku bamanyi kuvuma. Gwe ne bonaazimba ab'ebitiibwa ebisembayo, eggwanga volongoto. Ky'oyogera kituufu, abo be beetaagisa. Ne Kyagulanyi yaggamba nti Museveni yasooka kuziika ba degree, bazi masters, bonna n'abagoba mu by'obufuzi. Katonda n'aziikula ffe baakyemeza okuva mu ghetto. Si ffe tusaanidde, naye ffe tuliwo. Kubanga ffe tusobola okujeemera ebyo. Mugisha Muntu, Uganda eyinza obutanunulwa diplomat. Newankubadde ndowoozayo nze njiwa ekitiibwa nnungi. Bw'obanga gw'oyimiridde mu kkubo ly'okununula Uganda, sisobola kuwagira. Uganda yeetagamu abantu ab'ekibuli ebyaddala. Nga bwe tumanyi nti ne mwami Museveni teyakeera ku makya kukkiriza process, yagenda na kibuli. Obuyinza buyina muvaako na kibuli. Katutandike. Akapapula tekanzija mu buyinza. Kota pini bweyingira mu gaali bagijjamu na nnyondo. Eyingira na nnyondo bagijjamu na nnyondo. Si bwe kiri? Si bwe bigambo byazaakozesa? Gwe ng'otugamba otegeka bakyala ba kitiibwa agambye akkiriza basobola otwala obuyinza. Ekyo si kizibu. Musobola obutwala. Naye mmwe baani? Nasose ne okusigira ekifaananyi ky'abanne bwe bafaanagana. Mbulira gw'oyita naye. Bonna abazze batambula ne mwami Museveni beeyisizza nga ye. Nga bwe bagamba tuzze muvuganya ne bamaliriza nga bazzeeyo mu kibiina. Asembyeyo ye Miriam Matembe. Buli jjajja ku TV n'ayogera. Ensinega minister, yali minister yakyuka. Twamulabye mu State House. Kati okakasa otya omuntu era ogenda kakasaani Mugisha Muntu nti gwe you different tubali. Omuntu akwesige. Gwe nga leero CDF ye yakuddira mbigere.
Aina watugambidde nti agambye nti tugenda ffe tujja concentratinga ku kuzimba obuyinza. Tosobola kulowooza ku ekyo nga tonnabufuna. Singa America ogamba ekyo mateeka Trump ajja kufuluma, Uganda tetuyinaawo kifaananyi kisiigibwa nti Museveni ajja kufuluma. Bangi batandika n'okumatira mu mitima nti agenda kufiira mu buyinza. Era bangi batandika okukikkiriza nti mutabani we yaddako. Okitegedde? Kakati kyonna kitegeeza ki? Buli kyoyagala kikyuke mu Uganda kinatandika nga omukulembeze akyuse. Yengeri Mwami Museveni bw'amala okufuluma ne mukakasa kati obuyinza mubulina mwabaagala eggwanga ne mulyoka mutandika okuzimba structures. Ne muzimba bye mutagenda nagganyulwamu. Omuntu anadda mu ntebe ya Uganda ng'ayagala Uganda tagenda giganyulwamu. Agenda gizimba generation eddako yejjo gyeyagaliramu. Era ffe abaliwo tuyinza obutamuwa na kitiibwa kubanga ateekeddwa n'okubaako by'atulumya. Kubanga eggwanga vundu. Ayina b'ayina okulumya. Si kutta naye ng'azimba. Abajja muwaana balabe bye yakola bajja kubeera ate ba mu maasoko. Naye bangi tujja kunyiiga. Era tuligamba twamuwagira. Neraba byatukola. Kale abali mu siima ate tebajja kubeera generation yaffe. Bajja kubeera ba mu maaso. Ng'olwo bamuwogerako. Oba ntegeerekeka. Kati Mugisha muntu byonna bye wayogedde birungi, bituufu, ne taata weesimbewo mu Amerika. Si Uganda. Ebyo ebirowoozo biddukanya eggwanga. Birungi era Mwami Museveni yabivaako. B'oyogera b'okola nabo beeba abatuufu okukola nabo. Naye tofaayo jja bikolera mu Amerika. Leero Museveni asaana kusooka kuva mu buyinza. Kakati tugende wa Munyagwa mugaati gwa bata. Munyagwa yagambye abagwira agenda goba mmwe nga temufa. Agenda kubagoba mu Debbali. Tugenda wuliriza. Nina bye sikkaanyiza naye, nina bye tukkaanyiza. Newankubadde kazanyiikirizi. Eva, njagala kwongera okubagamba nze Munyagwa Mbaraka ne Secretary General wange Ssaabawandiisi General Bigirwa Moses tubadde mu lutalo lw'okununula omuntu wa bulijjo okumala emyaka 25. Tewali asobola lutusomesa. Tuli ba generali abawedde emirimu. So bannaffe tusaba abalulimu batuwulirize naffe. Gwa olimba. Bigirwa ayina emyaka emeka? Bw'abanga luno olutala lubaddemu emyaka 25. Tumubalire emyaka 3, tumubalire emyaka kale 36. Tumubalire emyaka 36. 36 toolako emyaka 25. Oyagala tugamba 11 yali yalutandika. Awo olimba. Oyagala kubuukira etokota. Twongere. Njagala okubategeeza bwe tuyina manifesto yaffe gye tuyita Common Man's Manifesto. Bwe tunaaba tufunye akakisa nga tuwandikidde Electoral Commission netukkiriza ne poliisi. Leero tubadde naffe tulina okukola olukuŋŋaana naye obudde butulese. Batukkiriza oba enkya oba olunaku olulala tukole naffe olukuŋŋaana gaggadde. Common Man's Party is a mass party. Lwakuba eringa submarine. Ekitundu ekisinga tekirabika, akalabika kungulu ke katono. Naye abantu bajja kwekanga. So tusaba Electoral Commission etukkirize naffe tukole olukuŋŋaana
tulangirire manifesto yaffe gye tuyita the common man's manifesto ensi egitegeere. Njagala okubategeeza erimu ebintu bingi. Manifesto yaffe esinga okuwoma tugamba ebyenfuna by'eggwanga lino bidde mu mikono gy'omuntu wa bulijjo owa wano. Twagala ba investors kituufu, twagala bannaffe ab'amawanga amalala, ne twagala abo bokka abatugasa. Njagala okubategeeza omugwira yenna ali wano nga talina ipapula limwogerako wemmala okuwangulwa pulezidenti mu nnaku ekikumi ezisooka asimbula alinyeddako. Njagala okubategeeza wemmala okubeera pulezidenti w'eggwanga lino mbagambye endagaano gye tuyina ne n'amawanga ga East Africa tugenda kugitunulamu kubanga erabika tetuyamba nga Uganda. Bannaffe aba Kenya n'Abatanzania tebeeyisa bulungi. Enjala we bakuba ng'omusana gumwokeza kasooli wa Uganda bamwaniriza n'ebirime ebirala. Bwe babaza Kenya ebiggalawo ne tetwagala kasooli wa Uganda. Tekoma ku ekyo n'egamba n'okugamba kasooli wa Uganda alimu eddagala, a diplomatic embarrassment. Tetulina kye twetaaga Kenya. Waliwo abagamba twetaagayo omwalo. Kituufu. Naffe tuyina amakubo agatwala ebyamaguzi byabwe Marabba ne Busia. Bwe banaggalawo Mombasa nja kuggalawo Marabba ne Busia nga president. Bajja kuggulawo Mombasa. Tetwetaaga Kenya olwaleero. Twetaaga Congo na South Sudan. Njagala okubategeeza n'Oluswayiri lwennyini tetulwetaaga. Abaana baffe abalusoma tetulaba kye bagenda kukola Kenya na Tanzania. Nabo batwenkanya nabo ebizibu. Twetaaga olulimi olunayamba abaana baffe. Olufalansa lusinga Oluswayiri. Lukola mu mawanga mangi aga Africa okusinga Oluswayiri. Twetaaga Luzungu na Lufalansa. Siina kigambo kye ngenda gatta ku Munyagwa. Kubanga bw'owulira mwami Museveni byayogera, Munyagwa byayogera. Bw'okwata ku makya nga gwe oyagala eggwanga n'ogamba Kenya togyetaaga, oyina ekizibu kinene nnyo ku bwongo weetaaga okebera. Buli seebisinga, buli ky'oyina kiyitaawo. Oyinayo emmotoka z'omanyi ze bayisa mu nnyonyi. Then kati oyina obuzibu bunene nnyo ku mutwe. In fact toyawukana na General Muhoozi eyagamba nti agenda kulumba eggwanga erya Kenya alikube mu nnaku 14. Sudani kale tusemberera okuggalawo tuwa akabonero kaabwe ne kikategeeza ne tukaagaza ki kale katuwe. Don't talk of the Ugandan question. Ugandan question. With this platter here, this platter, in simple terms, you can call it federal. All questions are answered by this. Let all the national resources be here. Let us all sit in a circular formation. Buli omu yemmere kuli maaso go. Owe Buganda ali ebikuli mu bwe Buganda, owe mu kigawe Kabaala ali omunyankore wa nanka wa ntunga mu yaba kazara niwe ya ukora hori. Wabuli mu kiga you eat. Omutoro niwe kora haki wakoraho. You see buli omu akwateko omuso mukonjo. Orusini advantage ruina. Mwena mutandika kumwokulya. Baluleeta nga mwakozedde olujuliro ne balubatereza mu maaso ate mmere befaanagana. Kyolina okwewala kirimu omuntu obutatambuza businiya luno kulwetoolooza. You get the point? Lukuume nga luliwo isi. President omulimu gwo lusiniya luno butakyuka kubeera nga luli wamu luti. Simple. Baraka Munyagwa mugati gwa bata. Mugati gwa bata. Waliwo n'abamuwanye naddala waliwo omwami oli gwolengere mabega tali Jeno Bijiru oli. Dero boogeddeko eri eggwanga. Agambye Munyagwa alinga Yesu. Yazze kununula. Munyagwa alinga Yesu. Yazze kununula. Ono ye Bijirwa ensemuwunyirira. Bijirwa asinga mumanya ye muzeyi wange muzeyi Ali ajja tubuulira common manizi. Kale njagala kubata
then naye njagala balekera obubaka buno, njagala bo balekera bukulu nnyo 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 nnyo. Kano akatambi nandisabye okalabe, nandisabye okalabe. Kale Mukama Katonda abankuumire. Mbadde ne Morgan Kulenz, Abe Kumapesa, Robert Wali Buterevu nnyo senior abaddewo mu nteekateeka zonna. Njagala bagamba nti akuuma atakuumira mpeera, tubaagala nnyo. Asajja kudde akuuse ekintu ekitasobola kuyimirizibwa mu ggwanga lino. Abantu ba Buganda njagala okubeebaza okukkiriza omwami ono, omwami Kyagulanyi tubeera nga yampasa. Ne mukkiriza ne mbeera mukyala we, ne munnyaniriza ne munjigiriza olulimi lwammwe, ne munjigiriza ennono zammwe, ne munjagala. Nja kubeereza lubeerera. Abaana b'e Nateete naye mazima ga Katonda mu ggulu okuggyako nga temulaba bulabi. Omanyi kye bayita okulonda TV ne lisiiti? Omanyi okulonda ekyapa nga kiri mu mannya go? Gwe kuba akafaananyi nga mulina first lady nga yooyo. Ye mulungi, ye mugezi, ye ayagala ensi ye, ye lwaki sibikomyawo?